Musizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Ekitongole eky'amagye ekya Uganda People's Defence Force eggyekkulu wano mu Uganda olunaku olwaleero kyalangiridde nga bwe kyabadde mu bbato olunaku olw'eggulo n'abayeekera abamanyikiddwa akagurupu aka Codeco abawangaalira mu Eastern Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno emyezi egiyise Uganda yasalawo okudeployinga amagye gaayo mu Eastern Democratic Republic of Congo okusobola okutebenkeza emirembe oluvannyuma lw'kinoganya nti nno baasayininga agreement n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga badeployinga amagye ga Uganda okusobola okugenda okutebenkeza emirembe eri abayeekera aba ADF era ng'ebitundu bye baagendamu mwe muli ekya Ituri ssaako ne Bunia okussa ne Butembo okusobola okulaba nga bazza eddembe n'okusuppressinga abajaasi bano aba ADF gwe mukwano gwange. Mu butamanya nti n'ekibinja ekirala kyali kyetondadde ekya Codeco mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga kyekibadde kisinga ensangi zino okutigomya abantu b'omu DRC gwali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kusinza obba ng'otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gwatanatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere gwe mukwano gwange ng'otwegattako ddala bulungi nnyo aliyo ampuliriza. Olutalo lwabadde lutalo kwabadde kuseka emmundu yasese gwe mukwano gwange oluvannyuma lw'akabinja kano akaba Codeco okulumbagana enkambi y'amagye ga UPDF babadde bakampinze babadde basiisidde gwe mukwano gwange. Naye ekiseewuunyisa nti nno abajaasi bano aba UPDF baakubye emmundu paka kuwulira bubi era okukakana ng'olunaku olwasoose abajaasi amagye galumizza 31 era ng'olunaku olwazzeeko kigambibwa nti nno abayeekera b'akagurupu okuva eri mu Codeco 211 bafu era baabasse ng'omukwano gwange ali ampuliriza. Kigambiddwa nti nno abantu bana abajaasi bana okuva mu ggwanga okuva mu kitongole ekya UPDF balumiziddwa era bakomezeddwako wano waka ku butaka mu Uganda basobole okuba nga bafuna obuyambi. Ejje litegeezezza nti abafunye obuvune era bo basuubira okuba nga bagenda kuba nga bakuba ku matu mu Nambiro basobole okuba nga baddamu okweyunga ate ku bannaabwe okugenda okulaba nga batebenkeza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagamba newankubadde tebanasuppressinga amagye gano bajaasi bano ababayeekera kubamalawo naye at least eyo success move gye bakoze ebawadde success gye babadde tebasuubira era bagendagenda mu maaso n'okuba nga beeyongerayo nga bafugaza omulabe ku luno beewaze nti tebagenda kukkiriza mulabe kusooka kubalumba wabula bo bennyini ne bagenda biteekamu engatto balumbagane ddala enkambi z'omulabe yonna yonna gye yeesiisidde gy'asinzira okuba nga atigomya amagye gano. Oli ku Yugi Updates TV kw'obadde osinza obba ng'otuwuliriza mbaagala nnyo mikwano gyange. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wosubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga
aba likinga namwe aba subscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative wo, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV. Mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.